This is Rampantilla already in the danger already. Yes, nkwanirizaako mulungi omwagala mpulirizaako Fifi Java News nkanga macho kola chamanyi ngalo kwanga tehoje kumindeko jibaje tusizako ingalo olinaku rairo kansubire nti oli bulungi yo mukuru amanyidwa nga Honorable Francis Zaake n'abakunga abamu okuva mu kibiina kya NUP baatuukadde mu ggwanga United States of America era nga n'omukuru amanyidwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yali wakubanga ate abeeyungako naye munange teyasobodde wabula nga asinzidde wali eri ku social media platforms enasiima omulimu amatendo gwe bagenze maaso okubanga ate batwala maaso. Yes, abakulu bano bakedde kubanga ate beeyiwa wali eri ku headquarters za UN nga bakubisiza ebipande ebyenjawulo ebiraga nti embeera eriwo begena maaso mu ggwanga lya Uganda tebannaba kubaba mativu nayo n'akamuna katono ddala bagamba nti government ya United States of America egenda maaso kubanga ate evujjira government ya Uganda ensimbi era ng'ezo ensimbi ze babawaza zigenda maaso kubanga ate zivirako ebikolobero bigenda maaso mu kukolebwa mu ggwanga lya Uganda. Bano basabye bagende maaso kubanga ate balekeraawo okuwa government ya Uganda ensimbi ne bawandiika ebipapula ebigamba nti omukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni akwatibwe kubanga yali emabega w'ebikolobero bigenda maaso. Okono bagaseko kubanga basaba abantu baabwe abattibwa mu bitunde ebyenjawulo okugezange Masaka Bijambiya bikomaawo abantu battibwa abali innocent n'abantu abakwatiddwa bali makomera abenjawulo. For example, omukulu Fred Kanjubirumbye talabikako, omukulu John Bosco talabikako, abakulu Alan Sewanya naho yawambiddwa immediately ng'ate yakateebwa. Okitegera kugamba embeera tewomya tooke. Omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya yali tanaba kubanga ateebwa ate ekibaluwa kibakuntumye nakyo ne kifuluma nga kiraga nti yeetaagisibwa eri ku Buganda Road Court. Naye munange embeera nga bwekyo bwekyafaananye batulaze nti gavumenti evuddeyo nebeera nga ate etegeeza nti yakuwa abayimbi ensimbi eziwerako ddala billions 37 asobole okubanga beddaabiza. Jjukira nti bano omuggalo gubakoleddeko ddala era nga mwabo be balaze nti bagenda kutta mu lockdown era tebaliimu okitegeera so nga ate bakkirizaako abo abaana babasobola okukuba ku mikolo naye jjukira nti si buli muyimbi nti ennyimba ze zikola ki zikola ku mikolo so abatakola mikolo baba tebalina we bayita naye bwe batyo bategeeza nti bagenda kubawaayo akasimbi beekubeko enfufu era nga akasimbi kano bagenda kuba nga bakayisa mu NSF giyite National Culture Forum. Yes, zibenga ate zibatuukako mpolampola katubasabire jjukira nti ebyava eggulu era zonna zaali ensonga za nsimbi era nga tebyagenda bulungi mwalimu n'okwekwata amatayi. Kati nno yo omukulu amanyiddwa nga Vampino. Yes, oyo mukulu w'omukiwo omukulu amanyiddwa nga Maurice Kirya abeera muganda we era nga ye Elvis Kirya asinziddeeyo mu ggwanga erya Jamaica gye yali yagenda okuba nga ate akola ki awummulako n'atuwandiikirawo ku social media platforms ze ng'ategeeza nti bamukutte era ali mukomera era nga ataddewo obubaka ng'ayayanya bannayuganda abali mu ggwanga eryo bagende mu maaso okuba nga ate bamuyamba bagende ku embassy babeere nga ate balaba butya bayinza okuba nga bamuyamba. Ekimukwasizza oba ekimusibizza tetulina kitegeera naye nga ye ali mu kulaajana ategeezeza nti ali mukomera munda nga waggale embeera bwetyo bwefaanana essayidi eyo. Yes, Uganda ya 2021 mpaka eyo gye tunaatuuka mu maaso tagenda kuba nnyangu n'akamu nakatono ddala. Tubadde tukyali awo ne batulaga nti omulamuzi wa kkooti enkulu agenze maaso okuba nga ate alangiriranga okubeera omukyalo w'ewaka bwe gugenda okufuukira ddala omulimu guli gwennyini ogw'okusasulwa akafimbi. So nno abaami mwesibe 2 mukyalo omuleka wakatakola naye olina okumanya nti omwezi we guggwako olina omuwa 5 go olina omuwa kakaddeko oba 2 zonna ze munaba mupatanye naye nga tujja kwongera okuba nga ensonga etugitulamu yo omukyalo amanyiddwa nga Lucky Mbabazi ekyo azinye gudde nagenda maaso kubanga ate akapostinga wali nategeeza nti we mulaba nga temukyamulaba ku radio mumanye bumanya nti omukulu amanyiddwa nga Kanyomozi asasula bulungi era ajja kuba waka nga atudde nga akimanyi nti akasente kajja essaawa yonna. Kakati nno omukulu amanyiddwa nga Brians jjukira nti bagenda maaso okubanga bafulumya nnuzi z'omukyala amanyiddwa nga Judith Heard era ne batusuubiza nti obutambi bwe yagenda maaso okubanga akola n'omwami ono amanyiddwa nga Brians ye teyalinze bintu ebyo kubanga ate bibeerawo yagenze maaso okubanga avayo n'akyoleka lwatu nti yes ye ne Judith Heard waliwo ekibadde kigenda maaso n'abikakasa n'abamu stampu n'atugamba nti mwagala and I will forever do what love her okitegeera. Yes, naye nga ba social media in-laws abasinga bakyabuusabuusa okuba nti account y'omukyalo ono yagetinze hacked nga bagamba kati omuntu ahackinga account yo ate kijja ky'okuba nga afuna ebifaananyi byo mbadde manya ebifaananyi byo bibeera mu ssimu bo baabijjewo wali obitereka ku account tetukitegeera kwegala kikyabasobeddeawo okutegeera naye nga ye bagamba kimu nti account yali hacked weewaawo nga omanyi ba social media in-laws si bangu bakumatiza babeerawo nga babusabusamu. Omukyala amanyiddwa nga Vivian Tendo gye buvuddeko awo tukimanyi bungi nti omukyala ono yagraduatinga. Yes, omukyala ono agava mu nkubo gagamba nti alina emiswiba n'ekitaawe kamuzaala bwe. Yes, era nga batugamba nti enjawukana we yava kwe kubanga taata we musumba pastor era nga yamugamba nti agende mu maaso okubanga ayimba gospel music aleme kubanga ate ayimba secular music ekintu mwana muwala kyatawulira
bawuliriza n'agenda maaso kubanga ate ye ayimba ennyimba zino ez'ensi gwe zowandisenga secular music era ng'alinayo oluyimba olumanyiddwa nga Hajati wa Haji, Timango, Onyango, Mukisimanyanga Mukati, leero ezo zonna nnyimba ze era nga tekulirwa gospel n'olumu. Batugamba nti okuva ne ku olwo bukyanga yagana owuliza kitaawe paka nakati kabwanango era tewali nkolagana. Embeera bwatyo bwefaana side naye katusabe babeere nga munnange oba oliawo badda mu nteeko kubanga omukwano gwa taata n'omwana guba mukulu nnyo ngera bulabo gwa mama nani n'omwana kugamba omukwano gw'omuzadde gwo guba gwanjawulo. Ate agave side ene w'omukulu amanyiddwa nga Douglas Ranga wali ariko NBS fena tumutegera bulungi nnyo nyini ddala ne mukyala we oyo Kazungu. Batugamba nti omukyala ono ali tumbu era nga mbu eri mu myezi 5 era nga batugambye nti oluvannyuma lwa sikaani balabye abaana nga balongo. Ebyo biri side eyo katuhere nga ate tubateeka mu ssala zaffe so nga ate mu ddakiika y'emu waliwo olugambo lubadde lutambula emabega nga lulaga nti omukulu wakola bukubirire nnyo okulaba nga atongoza ensonga z'amaduwasi akole emikolo egy'obufumbo emituukirivu gyennyini egiwedde emirimu kukyala kwanjula byonna mbaga bigende maaso kubanga atebikola ki bibeerawo. Jjukira nti ono maama w'abaana amaze naye emyaka 10 era nga mulinamu abaana 2 so nno embeera bweti bwefaananyi side naye nga kinajjukira nti omukyalo n'abadde agenda maaso kubanga ate attunka ne ba social media inlaws abamukaabye okubula okumukulamu amaaso olw'ebigambo bigenda maaso kubanga ate bamuvujjira ku bufumbo bwe naye nga mu byonna kyolina okumanya nti love wins, omukwano bwe gubaawo buli kimu kigenda mu maaso ne kitambula. Ate ye omukulu amanyiddwa nga Kigozi Hasane omukulu Josteri amawulire twagafunyaawo gye buvuddeko awo nti yagenze maaso okubanga ate afuna baby boy. Naye nga abasinga obungi babadde bamanyi nti baby boy ono oba omwana ono yazaaliddwa wa girlfriend we ono omusiraamu eyamuviirako okubanga asiramuka amanyiddwa nga Hindu gwe yatwanjulira emabegakawo nga baakaawukana n'omukyala amanyiddwa nga Prima Kadash. Wabula ate Prima Kadash yagenze maaso okubanga ate akimalako abantu ng'ali wali eri ku Anikati Sabula n'omwami we omujja amanyiddwa nga Mr. Henry n'abategeeza nti omwana si woyo omukyala omupya nedda mwana w'oli omukyala ex we amanyiddwa nga Minaji gwe yayagalangako ate baleke beeyagala ne Prima Kadash kati mufunze yateekamu akadde ennyuma n'agenda mu maaso okubanga ate apikamu eri baluuni era Prima Kadash ensonga lwaki yamwawula kyekyamwawula yakyogeredde awo kyekyamujje wa Josted okitegeera okumanya nti Josted yakola ki yadde emabegewa ex so n'abadde balowooza nti omwana wa mugole omwana si wa mugole ne mugole naye byamuweddeko dda. Embeera bweti bwefaananye naye nga eyo ye Uganda yaffe. Ate y'omukyala amanyiddwa nga Babarita bw'atyo yasitudde bwantogo najja bere nga adifendinga mukyala munne amanyiddwa nga Fiye bwe bali mu management emu naye nga manager oyo yebba w'omukyala ono amanyiddwa nga Babarita. Yes, manager bamuyita Martin. Era nga omukulu oyo olugambo lugenze lutambula emabegaawo nti yagenda maaso kubanga ate agoba Fiye oluvannyuma lwabiri ebyayogerwa nti Fiye yadda ku kayaga ate n'ava mu mbeera n'akuba manager we kati mbu manager n'akola ki n'amugoba naye nga jjukira nti era still manager oyo mukwano nnyo gw'omukulu amanyiddwa nga MC Katsi. Yes, kakati omukyalo n'avuddeyo n'agenda maaso kubanga ate alabula aba bloggers abagenda maaso kubanga ate basaasanya olugambo lufu n'abagamba bannange mufunza atulabudde. Yes, n'atulabula ffe bakalebule n'atutegeeza nti mugenda maaso okwogera ebyanjwanjwa mulekeraawo omukyalo oyo ekisokera ddala takolanga ki tandangako ku njaga omukyala gyali bulungi talina buzibu talwanangako na manager we buli kimu kiri okay okitegeera era ebyo byonna bagamba nti manager yamugoba tamugobangako everything is okay n'atutegeeza nti tugezeeko kubanga ate tukola amawulire amalungi tulekeraawo kubanga tusala ebigambo kuki ku bantu. Embeera bwetyo bwefaananyi side eyo naye nga omukyala yamanyi nga Kalungi Shiba avuddeyo n'ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba n'obugalo buno bw'omumakati nga wobulaba bwe butunudde awo bwe butyo n'agenda maaso kubanga ate ayongerezaako ebigambo buli bwennyini obwabakoowu era ng'awandiise n'agamba nti the level of IDGAF akaggwayo nti I don't give a fuck I reach this year is insane. Bw'atyo bw'ategeezezza nti level gy'aliko ey'obukoowu ey'obutaagala kumanya ya kika kya waggulu nnyo. Yes, wabula nga nabo bagenze mu maaso abamu okumulaga nti nabo bakoowu okusinziira ku comments ezibadde awo ne bajjayo ne bagenda mu maaso okumulangira nti ensonga lwaki akyalina kyeyombekedde ne bagenda mu maaso okwogera
kwogera ku lugero lwe lwayambadde era abo bamanyi ba social media in-laws weewaawo n'abalala bagenze mu maaso kubanga ate bamukonderamu ne bamugamba nti wamma mami awo oli oli katuufu y'omukyala amanyiddwa nga Cinderella baby naye bw'ati avuddeyo n'agenda mu maaso kubanga ate atutegeeza nti kakati ebiseera bye ebisinga abimalira eno yakola bizinesi ey'okubanga ate akwasaganya abantu b'emikolo embaga okitegeera akwasaganya abagole n'ategeeza nti essaawa yonna ayagala kubanga atuula wako oba oliawo agende mu maaso kubanga alabirira abaana be n'omwami we afumbe ng'omukyala emirimu giri emirala egy'okuyimba ndowooza alabika agenda gikendezamukko era ng'obudde bwe businga agenda kubanga abumala mu bino so bw'obeereyo ng'oli mugole onoonya n'akwambaza sindi wuuyo atugambye nti ne decoration amukola era ng'atugambye nti gino emirimu batajja kubanga ate agyenyigiramu gino mirimu gye gya kikyala ne bayi n'ebyo byakola ki byakwasaganya naye ng'ategeezeza nti ayagala kubanga adda mu bino apoyese munange alere abaana n'okuzaala ndowooza akole ki ayongera okubanga azaala katubeere nga ate naye tumuteeka mu ssaala obulamu obupya bwagenda okubanga ate akwata omuganda agamba nti ewalungi tewaba wammwe naazina obulungi ava mu ddiira ate n'alima wagonda mwana tuha alwadde akyenanyuka mwekyo nsobola okuba nga te mbaweza olunaku olwaleero kansabemu nga takumira mpera abeere nga te abankumira temwerabira okusaba nga mugenda okwebaka mbeere bulungi mbaagala nnyo mweraba